Yesu. Kale kama akopera musango tula wansi. Ndizikiririza ddala ebibuga byabwe. Olwokusatu. Mukama n'awulira eddoboozi lya Isirayiri. Owulira Bayibuli egambye olunyiriri olwokusatu. Mukama n'awulira eddoboozi lya Isirayiri. Eddoboozi lya Isirayiri. Eddoboozi ly'omukazi gwe. Eddoboozi ly'omusajja gwe. Katonda agenda ddiwulira olunaku lwa leero. Era buli nsonga gy'onooteeka mu maaso ge agenda gikolako mu linnya lya Yesu. Bayibuli egambye nti Mukama n'awulira eddoboozi lya Isirayiri n'agabula Abakanani ne bazikiririra ddala bonna n'ebibuga byabwe, ekifo ne kituumibwa erinnya lyakyo Koluma. Mu kusooka tekyali bwe kityo. Mu kusooka siri erinnya lyakyo, lyali erinnya lyakyo. Naye olw'okuba Katonda yagabula, Katonda yakwata abaali batawanya, abaali batulugunya Isirayiri n'abakwata n'abagabula. Nsaba ekibadde kikutulugunya, Katonda akikwata akigabule mu mukono gwo mu linnya lya Yesu. Wetolera obujulizi. Bayibuli egambye nti Mukama n'akwata n'awulira. Ekintu ekisooka awulira. Katonda afe awulira. Katonda afe si muzibe. Amini si kiggala. Katonda afe si ki kingambire neighbor nti Katonda wange. Ye lwaki mbagambye Katonda waffe? Katonda wange si kiggala. Bayibuli egambye nti Katonda n'awulira eddoboozi lya Isirayiri. Tagambye nti n'awulira eddoboozi ly'Abayisirayiri. Agambye eddoboozi lya Isirayiri. Bw'obanga mwazze wano nga muli kapu, ng'omu akkiriza ng'omulala takkiriza, gwakkiriza Katonda agenda kuwulira mu linnya lya Yesu. Ono atakkiriza agenda kulabira ku ggwe, ate akuwera obujulizi mu linnya lya Yesu. Kati muŋambire nti Katonda wange si kiggala. Katonda wange awulire Saala. Y'ensonga lwaki olina okulekerawo okusaba obubi? Owulira. Y'ensonga lwaki olina okulekeraawo okwogera obubi. Wulira, bano Abayisirayiri nga bamaze okutegeera nga Katonda waabwe awulira era addamu essaala era akola. Kati ate baddamu ne bafuna challenges endala, aye ne batandika okukolima ne boogera bubi. Wulira, tutuuse ku Lwokuna. Aba online tubatumidde. Mukama abatuweere omukisa. Bayibuli egambye nti ne basitula. Jjukira wali amaze obbakuba bonna, amaze okuwulira essaala yaabwe, abakubye bamaze okuwangula n'ekifo kimaze okukyuka erinnya lyakyo. Bwe bamala okukyuka ne bategeera nti kati engeri gye tuyiseewo kubanga tulina gye tulaga, ne beeyongera mu lugendo. Ne basitula okuva ku lusozi Koola ne bagenda mu kkubo ery'ennyanja emyufu okwetooloola ensi ya Edomu. Obulamu bw'abantu ne bukenyentererwa nnyo olw'olugendo. Owulidde? Obulamu bw'abantu ne bukenyentererwa nnyo olw'olugendo. Abantu ne boogera obubi ku Katonda ne ku Musa. Nejjukira mu ntandikwa baamusabye n'akola. Kati ate oluvannyuma boogedde bubi. Buli lunaku mbagamba ne mbaga tetumanyi kye twagala. Katonda bw'omusaba n'omugamba Mukama mpa ekyennyanja, Katonda n'akikuwa. Enkeera bwe kiba nga kiwedde bannange leero omuntu anaafuna ekyokulya maama olwale. Katonda bwamusabye jjo eyakola jjo n'olwaleero akola n'emirembe gyonna akola, kubanga Bayibuli egamba nti abamulamu emirembe gyonna, abamulamu jjo. Katonda waffe y'omujjo leero n'emirembe gyonna. Eyawangula jjo n'olwaleero awangula n'emirembe gyonna, ne gy'olaga yonna agenda kuwangulira mu linnya lya Yesu. Lekerawo okuggwaamu essuubi. Bayibuli egambye mu Lwokutaano ti abantu ne boogera bubi ku Katonda ne ku Musa we. Ne boogera bubi. Wulira Bayibuli egambye ti abantu ne boogera bubi
ku Musa mwatujjira ki mu Misiri okutuyisa okutulinnyisa okufiira mu ddungu kubanga tewaali kyakulya so tewaali mazzi n'obulamu bwaffe butamiddwa ekyokulya kino ekyangu. Wulira bagamba nti n'obulamu bwaffe butamiddwa ekyokulya kino. Naye ekyokulya ekyo kye baali bagamba baali boogera ku maanu. Emaanu yali ebekingibwa mu ggulu. In fact bagamba nti emmere y'abamalayika Katonda n'alinsa abantu be emmere ebekingiddwa mu ggulu, emmere y'abamalayika. Bayibuli egamba nti n'emaanu eyo yali eyina akaloosa ng'ak'amafuta amagya. Naye abantu ne bagamba ffe kino tekigasa, ffe tetukyagala, tukitamiddwa, tetwagala kubanga Emisiri waliyo amazzi, Emisiri waliyo ebyokulya byonna. Kati ffe kino tukitamidde tetwagala, tekigasa mu bulamu bwaffe. Naye nga kibanywezezza, kibakuumye okuyita mu ddungu, naye nga bagamba tikikola ki. Kale waliwo omuntu eyeetamu omulimu saagala naye nga gukuyambye, osasudde akayumba akumwosula, ofunyeko transport, tofudde enjala, newankubadde oyambala muvumba naye oguguze. Naye ate n'owulira nga tokyayagala, weefudde boosi tokyayagala kubanga gundi alina omulimu. Lwaki twekompeyalinga? Lwaki twekompeyalinga ku balala? Omukisa ogugwo Katonda yamanyi gy'agenda okuyisa era ogenda kugguka n'ogwoli. Lekerawo okwekompeyalinga. Abantu Abamisiri batandika okwegeraageranya Abayisirayiri batandika okwegeraageranya n'Abamisiri. Okitegeera? Beegeraageranya n'Abamisiri bagamba Emisiri waliyo ennyama, Emisiri waliyo ensujju, obutungulu. Bananga nze nga Misiri akatungulu mu nsenene. Banange mujjukire Emisiri, Emisiri kugamba beegeraageranya naye nga tebamanyi nti bo bali so special, balya ne ku mmere ey'omu ggulu. Beegeraageranya ne bano abali ku nsujju n'amawolu ebirimibwa mu ttaka naye nga waliwo omukisa oguva mu ggulu. Kaliwo omukisa oguva mu ggulu. Katonda agubeekinga, agamba bamalayika mubeekinga abaana bange balye, mubeekinga abaana bange basobole okukkuta. Naye nga abantu beerabira. Ab'emikwano tulekerawo okwerabira. Ebiseera ebisinga ensonga oba oluusi lwaki ebyaffe byesiba kubanga twerabira nnyo Katonda byakoze ne tutunuulira gundi byafunye. Twerabira nnyo Katonda byakoze ne tutunuulira gundi byakoze eki byafunye. Gundi alina kino, gundi alina kyo. Ffe twali bwe twali tukyali bato nga maama n'akulaba ng'otunula mu sowani ya muno nga muli mu kulya ejja mbooko. Lwaki otunuulira mu sowani ya muno? Oba afunye ekifi nga kirina eggumba itsoke gwe oli ekikyo. Kubanga era ekiviiramu omululu kwe kutunulira mu sowani ya muno oba kwe kwekompeyalinga ne muno oba asibye enviiri za mmeka gwe muleke. Gwebeera ne kakaatiko, sanyukira Mukama, mugambe Mukama nkwebaza, wantonda bulungi, wonderful created. Bagamba bati Bayibuli egamba ati wonderful created and what? Wantonda Zabuli ndoza kiri Zabuli 39 kandabe. 139:14. Psalms 139. Psalms 139. So, Igamba was wonderful and what? Bidi. Fearfully. I was fearfully and wonderfully created. Psalms 139.
mugisome mwatuuseeyo dda era mulinda nze lunyiriri lwakumeka 14. Nakwebazanga Mukama okukolebwa kwange kwa ntiisa kwa kitalo, fearfully and wonderfully. Emirimu gyo gya kitalo. Kati gwe lwaki weegeraageranya okukole? Agambye nti okukolebwa kwange, tagambye okukolebwa kwaffe. Agambye okukolebwa kwange lwa nsonga buli omu alina engeri gye yakutondebwamu. Waliwo omumpi, waliwo omusomo omwanvu kati nga Pastor Bosco, okitegeera, waliwo bamahaiti, waliwo abampi naye nga bonna twatondebwa mu ntiisa ya Katonda, twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Ate n'omukisa gwaffe Katonda yaguteekateeka ku nze. In fact omukisa gwange teguli ku ggwe. Era toddangawo ne weewaana n'ogamba nti era wonooba tonkoledde kino sirina sijja kiko. Era nze nange sisobola kuddawo ne neewaana. Negamba bwe ate oba n'omwana owange sisobola kuddawo mwewaanirako. Ne mugamba gwe nze era olina okuntunuulira. Era nze nedda. Katonda yamanyi gye engeri gye yamutondamu. Okitegeera? Yamanyi engeri gye yamutondamu. Era n'omukisa gwe gugwe. Yatondebwa mu ntiisa ya Katonda. Mu ntiisa ya Katonda. Katonda amanyi byonna ebimukwatako. Ate Bayibuli egamba bw'eti mu Zabbuli 138 onyiriri wa 8 agamba nti no Mukama anaatuukirizanga byonna ebinkwatako. Kaakati ekikutawanya kuba nti osoma Bayibuli. Kubanga waliwo ebikwatako Katonda by'amanyi nti birina okutuukirira ku bulamu bwo. Nga n'omubi ne bw'anaagolokoka atya, ebintu Katonda kye yateekateeka kirina okutuukirira. Kirina okutuukirira. Ng'omukisa gwo gugwo mu linnya lya Yesu. Kaakati abantu bano baayogera bubi. Mwetaago emigo gye gyantasa. Oh
waggulu esigalawo ng'eri bweti yeetonoolerawo ng'erowooza ekyali mu keegi. Kankubuulire osumuluddwa era wasumululwa dde oli wa ddembe. Njagala mpeeyo ensonga emu ekuganya okuzina amazina. Kiraabu wazigala pozi ng'oŋŋamba kyokyagenda mu kiraabu. Kiraabu wazigala kiki ekigaana okuzinira Katonda? Ogwo omubiri gwa Yesu, obulamu bwo bwa Yesu, lwaki tozinira Katonda? Wamponya omululuza n'omponya omwetango enyigo gy'onjantasa. Wamponya omululuza n'omponya omwetango enyigo gy'onjantasa.
Sim,
wanike emikono gyo mugambe Mukama olunaku lwa leero kabaka abakabaka nga ndi mu maaso go Katonda waffe nneme kusigala nga bwe nazze mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu mugambe Mukama nneme kusigala nga bwe nazze teeka emikono gyo mu bbanga omugambe Mukama olunaku lwa leero nneme kusigala nga bwe nazze Mukama mugambe nazze nnumizibwa nga nina omugongo gunnuma ng'olubuto lunnuma nga nina amabanja nga nina ennaku nnyingi nga nina obuyinike naye nneme kusigala nga bwe ndi mu linnya lya Yesu nga sikulya bw'omugamba obadde oyimba buyimbi agambye nti asumulula byonna ebyansiba obwedda asangula amaziga gange wazze ng'oli mu nnaku wazze ng'oli mu maziga wazze ng'olina ekiruyi wazze ng'olina obusungu wazze ng'olina ekiruyi ng'oganya okusonyiwa omuntu eyakwisobya naye mugambe Mukama olunaku lwa leero sisigala nga bwe nazze mugambe mpa ekisa nneme kusigala nga bwe nazze mpa ekisa nneme kusigala nga bwe nazze mpa ekisa kabaka w'abakabaka mugamba akuwa ekisa kubanga ekituufu kibeera kisa mu linnya lya Yesu mugambe nneme kusigala nga bwe nazze kabaka w'abakabaka nneme kusigala nga bwe nazze Katonda wange nneme kusigala mu maziga nneme kusigala mu nnaku nneme kusigala Katonda waffe mu kiruyi mugambe Mukama siyinza kusigala nga bwe ndi ng'omwoyo omutukuvu atuuse ab'emikwano omwoyo wa Mukama ng'atuuse tetusobola kusigala nga bwe twazze mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu leka ebeere essaala yo lubeere lunaku lwo nga lwa kusumululwa lubeere lunaku lwo nga lwa kuwonyezebwa lubeere lunaku lwo nga lwa bujulizi mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu mugambe nneme kusigala nga bwe nazze taata mugambe taata ndi mu maaso go Mukama ndi mu maaso go Katonda wange mugambe Mukama amaanyi gange matono Mukama nze amagezi gange matono naye Mukama gwe maanyi gange gwe magezi gange gwe ssuubi lyange Mukama nyamba nneme kusigala nga bwe nazze ssebo nneme kusigala nga bwe nazze Katonda wange mugambe Mukama asumulula omwoyo wo ku bulamu bwange oluyimba lugambye nti omwoyo omutukuvu nga sse tosobola kusigala kyekimu mugambe omwoyo wa Mukama nga sse omwoyo wa Mukama bwe yakkira ku bamalayika Yesu teyasigala mu ntaana omwoyo wa Mukama bwe yakkira ku malayika Yesu teyasigala mu ntaana omwoyo omutukuvu bwakka tosobola kusigala mu kyemu ekyo ekibadde kikutulugunya ekibadde kikunyigiriza ekibadde kikabya amaziga ekibadde kikwasa ennaku ekibadde kikusuza nga teweebase ekibadde kikulemesa tosobola kukisigalamu omwoyo wa Mukama nga sse akuba kyonna asumulula byonna tosobola kusigala ku mpingu tosobola kusigala ku miguwa tosobola kusigala mu busibe mugamba omwoyo omutukuvu nyamba mugamba omwoyo wa Mukama nyamba nneme kusigala kyekimu oyinza okuba ng'olina omuze ogwakuwamba omuze gwakutuulako gwe tosonyiwa olina obusungu oyinza okuba ng'olina busungu Most
Sunny day.